Oh Kanywanyi. Ese mpe mugacho munene. Nenda mga iwe nolo mushuku mugacho muhango gwa 5 kwati. Kanywanyi ntawe uzusengenda zeta Kanywanyi. Muri abashuma ati lebo omanya kusoma. Soma. Weba. What? Mvira. Abashuma benyini. Uncle, ila kakasa. Wanji? Ila ko 10 ku mobile money. Tome namba 70. This. Weba. Nyongera kakasa. Some namba. Zijira kakakaga. Yeah? Zijira kakakaga. Some namba. Kanywanyi! Omugati gupakinge! Almutawa Enterprises Limited bano beba kafulu Rio Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited beba kafulu bayina polote enteketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulakulanya zonna bazikolako, bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obbafuna ku ssimu 0705 479 oba 0753 319 ne ku ssimu ya WhatsApp +973 362 388 59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Kale kusema official najyo sinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifanaganako bweziti yonajyo wanga ira bitundu byensi nkubuuzaako nenkubaza okubeera nga atotwegasseeko subscribing ate nate okusobola okubanga atofuna videos ezifanaganako bweziti ate twebintu ngeri bisobola okubanga bitambula zikizambere nga nkutegeeza ku bannaffe aba Almutawa Enterprises Limited batunda ploti ku bukadde 10 osobola okubanga twefuna ploti nga ate erina n'ekyapa. Kale nkusabye obeere nga ate obafuna manyi mpini yange enkuba eyagala otandika tulina obuzibu bw'enkuba bannaye enkuba owulira ndabangezze naye kale Almutawa Enterprises Limited batunda ploti ku bukadde 10 osobola okuba nga twefuna ploti ate ng'eriko n'ekyapa basangibwawo Nansana woba ogenda tugenda mu festive season tokkiriza kumalako omwaka guno ng'okyali mu bupangisa kubira ku bannaffe aba Almutawa yogera nabo mulabe engeri gy'osobola okubanga ate owona obupangisa ng'ofuna ploti zaabo ate n'akasente osobola okubanga ate osibako ekintu ne kitambulira ddala bulungi. Ate awo nga tuvuddewo bannaffe aba Nana Herbal Mouthwash genda obeere nga ate omufuna Nana abakutegeeza nti mu drug shops ne mu supermarkets mwali osobola okubanga ate omwefunira. Nana bakutegeeza batya bagamba nti no gwali ebweru w'eggwanga osobola omutuma omuntu n'amuleeta ate tugezezzaako n'omuteeka mu maduuka ga bannayuganda eyo gye tuwangaalira oyinza obba oli bweru oludda wa ojja kubanga ate omufunayo. Kale bannaffe aba Lemfi bano nno batambuza ssente bazijja Canada bazijja USA bazijja Bungereza ne bazisindika e Uganda basindikira bwereere ekyokubiri exchange rate zaabwe nnungi nnyo. Then ekirala bagamba nti nno bw'onaakozesa enkola eno eya Lemfi for the very first time ojja kufuna kye bayita cashback ya 30%. Nti bw'osindika $10 tujja kukuddizaako $10 be bannaffe ba Lemfi details kwe ziriko ku screen. Kale abalabyeko live yaffe yasoose maaso awo nabadde ne Dr. Kwef naye nga ne bagamba ajja kubanga ate munoonya tujja kuba twongera kutuula ensonga twongera ogitunuulira ddala mu angles ez'enjawulo tulabe kiki ekitulemye okuyiga naddala abantu abali mu entertainment naye nga tulina n'example ezitannafa. We have living examples. Olunaku olw'ejjo Bobby Young ne Sipapa bampeereza obubaka wali abadde agenze bagamba mmwe tubeerako nga tulaba
Maka tomusiba tuka time nga kyalina okulaba ye TV kuyingira kukola ki. Muganda affe si kumusalira musango naye olwakavubuka n'ebintu ebimu alina somehow we are going wrong. N'ekyaliwo ekyo wakati nga ffe tulaba abantu. Naye otunula the same mistakes n'amunonga aziddamu ogamba oba abantu baba balowooza byakusaaga. Simanyi eyinza okuba nno ndaba yange nga nze ndi mu kusala musango nga Dr. Sibu abiraba. Ogamba otya? Siri bulungi nnyo. Siri bulungi. Though people think I'm good, but I'm not okay. Kiki? You know, I'm a parent. Oli muzadde kituufu ekyo. Omuzadde bw'akugamba nti ozanyira kamba ako kajja kukusala. Akambe bwe kakusala tasanyuka. Ate ayongera kunakuwala. Nti kale olabye kye nakugamba bwe kikutuuseeko. Nakugamba. Oyagala kunjikiza muvubuka gwe nalaba. Aka yalina kasisita ke akatandisa obuvubuka. Nakagamba vva ku balenzi. Abalenzi abajja kufunisa embuto. Abalenzi balwadde. Ndowooza omwana n'atawulira. Omwana ne bamusiiga siriimu. Naye ng'ebigambo byayogera olaba pain nagamba vva ku bavubuka abo. Kati abali mu comment section bagamba omwana olwadde mulwadde tomugamba ebigambo ebyo. Naye nze kyajja mu mutima gwange nti yamugamba dda. Nti naye ebigino byamugamba essaawa zino yandibadde ajubilatinga nakugamba ate nabyo osigala obyogera mu pain. Nti whatever is happening at ku alien skin right now nze kinyongera bwennyamivu. Because abasinga videos ezogera ku mbeera mwayita n'ebiki byatuuseeko musooka nga mutandise kati mugera tandika kati ozikola. Nefe zitwazitandika dda era y'ensonga lwaki abasinga mubadde mulowooza nti tetumwagala. Byabavumyako n'abamu. Mulowooza nti tetumwagala but nze okwogerako n'ensobi gy'okola. Nze bwe nkola video comment nejja wansi awo oli n'agamba bannaye leero sound nga nfu. I don't block you. Nze kiba kunze nsooka kubira Lawrence. Nemugamba kyazze kitya. Omala okubira Lawrence nenkubira Francis. Francis nawe n'ofulumya video embi bifanaganako bwe. Ontegedde bulungi. Nanga ate nedda nejendi naye how did I upload it nga simanyi. Kakati tokkirira wansi kuvuma oli akugamba. Okitegedde so nze yembeera mwendi yabwenyavu byonna ebigenda mu maaso. Ndi mwennyamivu nnyo olw'ensonga zange zisya standinga mu videos enkadde nti wane Uganda bw'olaba omuvubuka avudde mu ghetto penetrating from those ends nojja waggulu eno n'ofunayo kulinnya kizibu. Era Bobi Wine agamba nti bw'olaba omuntu omu ng'avudde mu ghetto gwe mulabe ng'ekimuli ekivudde mu nkokoto. Kakati bw'amala okutuuka waggulu eno ng'olaba ate akola bimuzzaayo. Gwe ng'omuntu ali thinking right. Onakuwala era olumwa. Ono kyali waffe yeerabidde gye twava. Nti ffenneeyo gye twava ffenna twalyako ekimu ffenna twatuukako nga gwe taata gwe maama like ensi yonna kati ovuddeyo. Buli muntu w'alina okwenyumirizaamu. So the situation eno yonna my first point eyongera kunnakuwaza. Era bwe nalabye alien skin ng'agenda mu bus omutima gwange gwennyamidde n'ayogera ekigambo nti kabonero kalabba. N'ayongedde kwennyamira nti mwenna abaali babaddeko mu masomero ne mukola emisango mumanyi embeera ye batuuka ne babawa expulsion. Mubeera wano eno mwenna muba basanyufu muba bakagujje nga mufuluma gate bwe muti nga muli bangi as a group. But reality kicks in nga buli omu amaze okukwata ekkuba eridda ewaabwe. Abava mu byalo eyo nga amasomero gali mu byalo muli ba mu kibuga musobola okunyumya nga mukuba ekiboozi paka ku paaka. Buli omu bw'akwata ezidde ewaabwe. Ze nninnya ez'Ennamasuba gye nagendanga. Waliwo alinnya ezidde Bweyogerere, waliwo ate alinnya ezidde Masaka. Abamu twabalekanga Nansana. Reality starts to kick in. Nandibanga nno. N'ogamba kaakati. Njogera ku bantu saagala olowooze nga njogera ku bantu ng'obwongo bwo bwali human. Reality kicks in n'ogamba baaba
taata ngenda maama, munnyonnyola munnyonnyola ki? ki mowaso gwe kikiikinga in nga gwe bali abaana gwe bagamba manye ennaku yo toto wa loodi ye bw'ayitamu ebyo ebiba byangu nnyo toto wa loodi ye bw'ayitamu ebyo ebiba byangu nnyo bwadde ewaka mu kikomera bwe bakomawo dadi bamukubira bukubizi simu hello Daddy, network nga sijifuna, you know, I'm crossing from North Korea, I'm heading to Canada, what's the problem? WhatsApp me. Nga bamuweereza, Junior has been expelled from school. Expelled, what's the problem? Nti anti, the bayononye ebintu by'essomero. Okay, call the headmaster and ask how much is how much do they need? I'm busy, I'm in a meeting. Yoyo Junior. Nga bakuba ku ssomero nga babagamba Junior asusse tetukyamwagala ku ssomero wano sente zammwe tetuzaagala taata abamu whatsappinga nti ssomero ligambye lijja kweddabiza Junior bamukooye. Okay, tell him to organize his passport agendeko ewa ssengaawe Germany asooka abeereko eyo nga Junior bamuwa ekibonerezo kyakugenda Germany mu ggwanga lye. You're going to leave your motherland. Yes. You go to Germany, mwana gbobo nebone. It is cold now. I know you're going to suffer. Junior. Can't eat burger. Junior, at least send me to Uncle Joe in London. I don't want to go to German. Kati nga debate etula. Bakubira mama. Olwo tata kati utubade togere. Mama bamukubira. Mama ga, please, I'm having a meeting with the CEO. What's the problem now? Nga bamuwhatsappinga naye kaka dadi agambye eki dadi agambye agende Germany Junior yagamba ki Junior yagala agenda London. Okay, let me call Uncle Joe in London tulabe. Uncle Joe nga bamukubira. Uncle Joe bamuteeka ku conference nga bagamba you know London sawa zino siriyo natambula mu tubadde China eno nina projects enali ngenda naye kachemba mukola musoke musindike Switzerland asoka abere ne sister Anne then bwe nakomawe London we shall see. Okay, at least Switzerland. Nga Junior bamuteeka ku nnyonyi ng'agende Switzerland. Meanwhile, Kanoonya ne Kasaato bwe babagobye ku ssomero. Kasaato yatuuse waka. Maama tannamunyega emboozi yonna akyala bamulabe. Tannamunyega. Yabadde yakasasula school fees w'essente yajje mu ndagala. Ati omuwoleza bakugobye. Meanwhile oyo Kasaato twogera ali wano ku kibuga. Waliwo Kanoonya tannatuuka nakakuba agenda mukoma nsimbi. Ali mu kkuba agenda. Tamanyi kiddako. I'm building those scenarios okulaga embeera mwe tuli nti alien skin essaawa zino abanene bayinanga abanene industry eno ye yabamugattako. Ontegedde ti industry bwajja bonna bayina nti banene because yesterday simu zaavuze from ministers to jails to whoever simu zaavuze tutya but njagala kulaga nti alien n'abo abanene is just a by the way to them. Kyawukana ku mwana waabwe kyawukana ku muganda waabwe kyawukana ku tribement waabwe ebintu bisatu njalo obyawule. So it's very far to them. It's just any other person balaba mulabe ajja ne bagamba nti omanyi okay tumwetaaza ki tibiri abe mukaago oyo mulaba yo ajja kutuyamba ebintu ebyo tubyetaaga bavuka babyagala nnyo kakati what's the way forward tinaye asooka abeereyokko tusobole okusooka okusiiga ekifaananyi then nga bwe tulaba so that is him kakati okutuula n'abalangira ekikufuula mulangira bw'oyagala ofuuka omulangira omaliriza nga meeting omanyi nina ekintu kye nali ngamba try to discuss nga sometime about family nengamba omuntu ekyatta family the day nuclear family died the day extended family died tugenda mu nuclear kati nuclear yafa
because nuclear eri mu bbanga awo ekigiwanirira is the extended family. Kati extended bwefa newegobako kojja newegobako senga newegobako abo bonna bali mu extended family. Nuclear tesobola kuyimirira ne bw'oba ofa. Kyova nuclear family ze ku Bulaya teziriyo. Teziyimirira because Bulaya teri extended. Nuclear family ze ku Asia z'amaanyi nnyo. Era ffe zino divorce and what have you biri ku Bulaya, Europe, kati byayingidde ne Africa. Asia tebinnatuuka. Divorce scandals gwegenda ozinonye mbayindi ozuli oba gye ziri. Divorce scandal teziri mbayindi, divorce scandal teziri mu ba China. Ziri ku Bulaya, America, ne wano mu Africa zatandise okujja. So, family is important yene esooka. Kyova bali beefaako kati gwe bakulowoozaako luvannyuma. Kati bwe bunakuwavu bwendimu. Era nina abaana be nalabye abasaze kakiripu kange. We twaberera mu zi scandal za Fango versus Dr. Kwefurukuta. We nalira cafe Javasi ne basala. Ng'ota ludinyiikidde. Andevuwa ne simu zange obwedda zivuga ekiro. Ndowooza oli musanyufu. Baakirese ng'olidde ku nkoko. Mbuga kati Kwefurukuta ng'amaze okufuna amawulire. Abaana abo baagala ebyonoonesi babisinga ffe naffe ababinoonya. So kakati eyo ye point nambeemu. The situation yonna ennakuwaza because nagirengera. Not because nze am perfect, ekyo kigamba nnyo abantu nze nange nyina ebizibu byange. I'm not perfect. Naye kye nnina ekyenjawulo mpuliriza. Era nze ku mutimbagano kuno siinaako muntu gwe ngamba nti oyo yanjogerako bw'ati yateekako comment bw'eti no. Walukagga ino oluyimba baluyita Sentebe. Yayimba layini egamba nti abakuwaananga luli nti ogezze. Tonyiiganga nga bagambye nti okozzeemu. Noonya tuta owuute. Okisegedde nti alien yali yakajja ffenna nga tumwenyumirizaamu ffenna naye yalina okudda mu livansi agambe naye lwaki gwe genda kati bw'oba oyagala okumanya ekyegamba genda ku mutimbagano onoonye essaawa zino omuntu akyawagira alien sikiini ojja kubalaba nga be bantu be babadde nabo nti bati mu Fangoni be bakyaliwo. Onsegede ate abatono kati onoonye sayidi amaloboozi agaba gagamba naye banne ekibadde kisusse gwobugamanyi nti kati mangi waliwo n'agatali ku mutimbagano bagamba waye bajja tuvumira bwerere naye ku ground bulwoyitayo bw'otyo manyi ground terimba. Buli muntu kababeere nabo bennyini abali mu Fangoni diehards bwe bamala okujjako live era nabo balina we badda ne bagamba naye kibadde kisusse. Okisegedde bw'olaba kati abantu abakyakola PR balaba nga bamukozesa tubadde n'entambi ng'omulaba musajja attu tammuka tayagala kuba tayagala kuwolereza. Ontegedde kasita otuuka nga mu mbeera bw'etyo omanya waliwo ekyagenda mu kyamu. So bonna bantambi mbasalira kati omusango nti by the time mwalina obudde obwogera ku bintu bino naye mwasalawo mubeere muleme kubeera ba analyst. Omanyi ebyo bintu bitaano nja bibagambanga nnyo buli lwenzijja. Ow'amawulire, a journalist, a marketeer, a sales person, a PR person and ne analyst. Ebintu bitaano byawukana. Bw'oba osazeewo okuba wa mawulire bawa amawulire. Nti gw'ojja n'olipotinga oli wa mawulire. Kitunzi beera kitunzi. Banange ntunda essaati eno giraba bw'ogyambala esobola okuwa omukisa erimu perfume n'ebiringa ebyo. Bw'osalawo okubeera analyst genda onoonye okole research factors, referrals, ogendere ddala paka ng'osobola okuwa ensonga n'opredictinga n'ogamba bannaye okusinziira ku mupiira ogwo bwengulaba. Ow'amawulire w'omupiira wanjawulo ku analyst w'omupiira. Ow'amawulire w'omupiira yajja kujja gambe Man U yaleese Amorim. Ruben Amorim yamuleese
gundi agambye bwati ne gundi n'agamba bwati ne gundi n'agamba bwati. Analyst yajja kujja kuwe gambe Ruben Amerumu bwajja bwati okusinzira ku statistics I predict okusinzira ku maani yo bweri okujjako nga amaze kugoba buli kiramu ekiriwo abaliwo moralo oba okujjako nga zeemu n'aba gugumula kati I predict nti mu myezi 3 bajja mugoba oba abo yajja kuwangaalawo oyabeera analyst PR yo mulimu gwe kusiiga kazigo yenanga gwe yagala mubanja abeere munnamawulire wa police tasobola kuba munnamawulire yo mulimu gwe kubeera PR era bwajja ne bwe kiba ekintu kyabaddewo ajja kujja kugambe ekintu ekiringa bw'okiraba munyenye olabe munyenye ezo sijja ekiro neze kati gwe omwataakinga nga oyagala abeere naye nga ye ali ku mulimu kakati Ntambi and the Creek mulina okusooka mwawule era stories nyingi nnyo nze sibeera nko PR wa muntu yenna era nze nzijja n'enkuwa nga bwe kiri bwe nkirowooza ando wakuba wa PR buli omu abulabira mu ango gy'asinza wajja kugamba nti era naawe oli PR wa Bobi Wine no era bw'otuuka mu kuanalyzing ensonga zo zanalyzinga nga PR oba nga faaniwe anti kakati oyina kukuba bituli mu byembanyo n'oga leero oyogedde nga faani naye ebbanga lyonna ensonga ezibeerawo nkuwa negamba okusinziira ku kino ne kino ne kino yadde ndi muwagizi yabadde ensobi okusinziira ku kino ne kino ne kino awo bakozeemu bwe bati so ekyo ne tukivaako ekiddako bbanga lyonna kye bayita accident kijja kubeeranga n'ebibuuzo ebitasobola kuddibwamu ebibuuzo bya accident tebiba na answer bbanga lyonna ne bw'oliragawa ontegedde accident is a sudden occurrence tebagyetegekera kigwawo bugwi kakati kitwala abantu abalina resources mu resources mubaamu sente ne mubaamu n'obudde it is very hard to come to a conclusion ku accident Ntambi akugambye nti omusajja ekibuzo kye yasooka okubabuuza amagulu gange gakyaliko ekibuuzo ekyo omanyi mu analysis selection of words kikulu nti Ntambi bwaba Frank Ntambi owankambi nti oli yamunyumiza yamugamba omusajja bwe twamutukako yabuuza amagulu gange gakyaliko ekyo kyokka osooka n'osirikira nga ggwe ataaliwo n'ogamba omuntu watuukira ku kabenje akamubuuzisa nti amagulu gange gakyaliwo olowooza omuntu oyo yali mu mbeera ki ekyo kibuuzo nakyo kibeeraawo n'ogenda ku bbaluwa y'eddwaliro gye yafulumizza babadde mu bigambo byabwe bagambye ebbaluwa y'eddwaliro yagambye nti Joram Tumwesige who was brought to our emergency department with the history of having been crushed by a truck mbadde nyumiza titi ne mugamba nti okukuba oluyi n'okusabula oluyi bibiri byanjawulo mukubye musabudde era bwe mba nnyumya ne ngamba yamusabudde oluyi amakulu ganjawulo ne yamukubye oluyi omusabula luba lw'amalungi mukko kusabula muganda volume ziziba wagguluko sabula oluyi okukuba n'osobola okwetegekera naye okusabula amaanyi kyawukana mukko sabudde ontegedde kakati bano baba basazeewo ne bagamba crushed nga looli yagambye amagulu tagawulira verses enkambi yemu evaamu amawulire aga omusajja bwe twamutwala n'okwogera ayogera bwe twamutuusa mu ddwaliro ne bamukebera ebibumba n'ebiwoowoolo gwe omanyi okutuusa omuntu basooka bamukebera ebibumba n'amawowoolo ne bakuweerawo rizaati eddakiika eyo nti ebibumba tubikebedde n'amawowoolo n'omutima byonna biramu serina gundi yakyo sikikolangako ontegedde kati nkuwa what is versing what kyovudde eri emmotoka bulijjo zitegukanga ekyo sisobola kigaana
emmotoka ziteguka era mu kabenje bingi ebitasobola kunnyonnyolwa nga binnyonnyolwa oyo yennyini ate akabaddemu in this case tuyina ekisiraani nti eyakabaddemu yafudde osanga yabadde atuwa answer entuufu yazze bitya buli aliwo atuwa reported speech ontegedde the other version of waliwo yadde avuga emmotoka n'emutomera kati eyo yafudde tekyali yasobola gikuwa ne bweba yabaddewo toyina gw'oyinza kugijjako essaawa zino gw'oyinza okugijjako ayinza gikuwa 10 years later bamaze kufuna butakkaanya saawa zino tokyasobola kufunika tosobola because buli babeerawo obuvuvuŋŋano confusion the first victim is the truth egasooka okufa kati mujja mugatta dots ontegedde mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. So akati ebyo byonna bitunuulire otunule ebbaluwa ya poliisi ebbaluwa ya erimu crushed otunule emboozi za ntambi then tugende ku nsobi endala omanyize ebintu ebibaawo tufuna ebyokuyiga ekintu bwe kibangawo ng'eza accidents institution yonna mulwananga nnyo ne mufuna omwogezi omu muntegedde chain of communication ne mufuna omwogezi omu nti gundi yagenda okwogera ebyabadde wano otherwise gye mukoma okwogera kati sinagenda mu ddwaliro tukyali ku kabenje gye mukoma okwogera abangi mumaliriza mukubaganye generations akugamba bamutomeredde ku fangoni kigambo bamutomeredde ku fangoni kitegeeza someone knocked abakali wabayo abantu abakulu nga beerabira lambulula sikitegedde okuwakazi abakadde beeyukke tugende mu maaso okitegedde kati ono agamba bamutomedde kati wakati awo mufuna omwogezi omu agenda okwogera abasigadde bwe bakunyumiriza bunyumiriza kiteekeko gaye nti baŋŋambye nkubidde gundi yaŋŋambye naye gy'okoma buli omu okuwa kati wabadde ku gundi awo nga mwe mwennyini mwe mupiiringa alien skin mwe bennyini amati tulina obuzibu bumwe wajja ku social media kyagala kwogerera njagala kuwuliriza buwuliriza naye obuzibu twajja ku social media okukakasa okulowoozesa nti gwalina first hand information kakati nga tetumanyi nti omusango gwe tulimu gulimu n'omuntu afudde oyagala kukakasa nti gwamanyi alien nze njogedde naye era nze ndi wali teeka ne example obwakabaka bwa Buganda bene wabeeredde omukosefu gwe mbulirayo omukozi w'obwakabaka eyateekayo gunaga basewo ne bannyabo okusinziira ku nze ati ffe tukola wano teriiyo ne mulina gwe mutaakubira ssimu ate nga bw'ayogera aba authority kubanga waba osobola omumuvumira ebifaayo lwaki waakuwa ebifaayo tobitwala naye mbulirayo omu eyayogera buli gwe baakubira agamba ojjukira olunaku yagali mazaliwa ga kabaka akavidiyo ako ke baagattagatta oba okajjukira anti amasimu ge twafunanga omuntu ojja sayagala kigambo akakasagambe sayimo njogedde naye naye twasigazanga amawulire agakwata ku bulamu bw'abeene gava mu Katikkiro okitegedde so kati ensobi nsaba temugiddamu ne mubeeranga muli eyo mu biguruupu byammwe
muvayo ne consensus ne bwe kubanga omusango mugulimu bate mugulimu muvayo ne mbozi ne mugamba fenna tugenda kugamba bwe tuti otherwise buli mwawukana bwe muti okujjako ng'embeera etuuse ku maze ngalo bayina okubaawula ngeri embozi gye banyumye y'abaana abaatoloka ku ssomero ne bagenda bakuba endongo ne baddala eti ne basanga ng'ekibuuzo kigenda mu maaso ne bagamba omusomesa nti omupiira gwayabise ne tulwa mu kkubo gw'emmotoka n'agamba nga mwalabye n'emmotoka kati ekibuuzo kyo ngenda kibawa gwe genda otuule mu kiraasi E, gwe genda otuule mu B, gwe genda otuule mu C, gwe genda otuule mu D. Ekibuuzo bagenda okibikkula buli omu yali atudde nga kibuuza mupiira gwa sayidi ki ogwabadde gwabise max 10. Buli muntu we yali eyali mu kiraasi E n'agamba ngambe gwa maaso sayidi ya ddereeva eyali mu kiraasi B n'agamba ngenda kuteekawo gwe mabega. Musomesa ng'akuba kadde nga wayise eddakiika 3 nga tiririri time over ng'akuŋŋaanya mpapula ze buli muntu yavaayo ng'atulira munne nga we ogambye mupiira ki nze ngambye wenadde ntudde ogw'emabega oli musiru nze ate ngambye gweno ati bagenda okumaliriza nga buli omu yalina emmotoka yiye n'omupiira nga gwe gwabise ati omusomesa era bamanyirawo tugende twetonderwe omusomesa ekyaddala twakubye endongo ne tulwayo so kati kigambye nti ebibuuka bitalaganye n'okwagala okulaga nti nkola ki nti mmanyi ensobi yakoleddwa mu mboozi yonna. Then tugende ku kiddako bino wammanga bikolenga naye kye bayita institution kigendengako mpola. What is an institution? Manyi tuli wano tuli ku mutimbagano kuno oyogera ku institution abantu bamanyi institution kyeki tuba twogera ku bintu nga biriwa katono nnyo soko opposing mu katono institution omanyi munnaye ebintu by'akantu tetukyali guli omulembe gw'edda ogw'abasajja abaayogeranga ebintu ku institution. What is an institution? An organization founded for a religious, educational, professional, or social purpose. An organization oba an established law or practice. Kati tusigaze nnyo an organization founded for a religious, educational, professional, or social purpose. Buli lw'obanga ogenda okusiikuula olutalo ne organization yonna olina okuba nga tolusiikuula on emotional grounds. Lusiikuule on factual grounds. Leka busungu buleme kukukozesa tokola lwakuba nti onyiize. Ebyo ebya emotional grounds bikole nnyo ng'oli ku individuals. Muntu muno. Simon Akwefu emotion zo ziyiseewo. Kye bayita institution togirumbanga okozesa emotions. Banyiizizza. Institution si kye kintu kye bakeera ku makya mbugwe okedde ku makya. Actually olaba kati eno Simon official kati efuuse eno institution. It's an organization. Erimu abantu nga 6. Era nayo sebo tomalaga kati gajja. Wensirika Lawrence agamba kati ayagala tukuba tulemu okulya. Bw'osirika Lawrence bw'asirika ayinza obba afunye walaga Francis agamba nze ndagawo. Kakati obeera golowooza olumbye Simon official YouTube gye wasubscribingako erina abantu nga 7 abagiryako direct. Erina abantu abalala Lawrence yawasa Ismaya maana awasa. Yetetenkanya. Kati Lawrence ne mukyala we n'omwana abantu aba basatu.
n'oliyani mubalira abantu basatu kakati tonnateekako maama Lawrence ne taata we abasanyufu obusanyufu nti omwana tatukubira kasimu ezo ontegedde bulungi nnyo bakoleyo ku mutimbagano kakati Simon Official maximum giwa abantu 50 tonnagenda kati kubali abasubscriber baye abagikkiririzaamu bali mitwala 50 basayimo tukolera ekyo yeyo bali mitwalo 20 2 tonnagenda kubata subscribinga naye nga bajja ne balaba eyo nayo balaye emitwalo emirala ameka 2 roughly just Simon Official omanyi nti egenda eyina abantu emitwalo 5 betumanyiiko obumanya betujust okusobola okuteebereza bali awo kakati bw'oba ogirumba tokeera ku makya n'ogirumba with emotions oyinagirumba oba onagirumba naki na facts knowledge and wisdom kakati ekyo psychologically ekyo alien ne tiimu ye bali balina okukimanya nti the mere fact nti omwana wamwe bw'afunye obuzibu ewaka mumuleese mu ddwaliro you've trusted that hospital with the life of your colleague obulamu mubukwasizza eddwaliro kakati mulina okusooka okumanya singa muba muze procedure ziri ki nti procedure bw'ojja mu ddwaliro bakugamba kino ne kino ne kino ne kino nze wensambya we abaana bange bonna babazaalidde bonna abaana bange 3 nakazaalirawo abaana 3 nga siri visiting father nga ndi taata w'abaana ng'ate nze keyateeka nakugamba nze abaana bange okuggyako gwe balizaala nga simanyi naye omwana we gwe bazaala nga mmanyi obeerawo akonka eyo wiiki ngibeerayo mu ddwaliro twatobanga naye sumulula bw'ali mu ddwaliro mbeera ku kasita mutwalayo wentippa ng'ebyo biwedde byonna kusulayo mu ddwaliro okukola ki so nsambya nagibeeramu ng'ogibeeramu ate siza zibe ennaku 4 gomanyi okumala mu institution ennaku 4 bingi byoba otegedde okitegedde so olina okumanya procedures nti tutuuse wano omanyi street life ne corporate life biri byanjawulo street life birala ne corporate life birala nti oleese omwana mu ddwaliro mwana omuleeta procedure egamba ki nti biri bye mukayanya with emotions bya facts knowledge and wisdom kati ate mmwe mubikayanya with what emotions nti omusajja mulimu kumubuuza tubuulire kati omusajja bagambawo nti omuntu oyo twaze ne tumukuba caterpillarsis ale ng'obuuza kyeki ky'ogamba kyeki ky'ogamba mwoza yogera luzungu yogera luganda oli muganda waki otubuuzabuuza yogera luganda anoonye caterpillarsis agize mu luganda nga tojja bitegeera so bwe tutuukanga mu ddwaliro mwenna ababaddeyo street life ogisse ebbali tekolawo era eyo yemu ku kiraga nti ku ssomero oba wagenda naye okusoma tewasoma ate n'amagezi amazaale tewaba tewali wano si kuvuma nkuwa describing embeera nga bweri nti nze bwe nzija nina ebintu bingi nze byesimanyi tekinologi ono ffe bajournalist abayingira wali emabega asinga ono omupyajja tuyiga muyige naye ate waliwo abaana bate nga bamutandikiddemu era olina okumubuza nze kamera bwefa nakugamba nti omanyi kamera egaanyi ekyo you don't encounter that with emotions oli musiru kamera obwedde eryetyawo nga temugikebera oba eneefa akati kamera okufa n'obutafa tewooninga ebeerawo awo nga namu neekwata ne interview 3 ne mugenda oginyiga ku yookuna neefa ekyo tebakibuuza dereva tilwaki emmotoka eganye okusitaatinga efudde yagikolere ki akati abantu abamu abalizoninga ku nsonga za medical balizoninga with emotions and love akati ne bamaliriza nga beekubye manyi waliwo ensonga gye kabaka yagamba eryokanga n'etonnya ebintu bye boogera kati nti mu Uganda mulimu ebizibu mu health sector
Kyagulanyi gwe bakuba ebbanga lyonna byabadde nga ajjayogera. Kati saawa zino baagala otulaga the health sector bo baakagiraba kati nti mbi nnyo era nentwala omwana wange ne batusaba ssente nnyingi era nentwala bw'oba totaddeyo ssente ne basooka balisoose kujja ne bagamba twagala kusaba kwetondera mwami Kyagulanyi ku bintu bulijjo by'oyogera. Era kirawo. Simanyi oba eyo point ogitegedde. Ngiraba. Ngiraba. Nti ku bulijjo bye boogera byonna byonna byagamba dwalira baki point gye sagala kubuusa maaso ndabika abantu nga bagisimbako essira era ndowooza maaso awo simanyi akawungezi bannaasobola okukola. Njagala okutunulako ensonga y'amalwaliro gano n'okuteekayo ssente. Kituufu abantu bangi abafiiridde mu emergencies ezo because tewali ssente zikola ki. Kakati emergencies ekitono kyenzimanyiiko zikola bwe ziti. Amalwaliro waliwo operations. This is a general good. I'm not specifically talking about the hospital in question. Uganda we yatuuka twagala nnyo favors nga ffe tuli ku receiving end. Bwe tuba nga ffe tuli ku receiving end twagala humanity ekole. Ye challenge eri mu Uganda. Nti example gye nyinza okuwa. Nti Saimo yagala nnyo I understand you. Nti tolina ssente. Nga nze nkubanja. You want me to understand you. Wemba sirina. Njagala ontegeere. Kwefuna etalaba nti ennaku zino views ntono. Kwefuna etalaba nti kakyakola. Baagala Headmaster ne takiraba nti essaawa zino nafiiriddwa ali ne mu kuziika yabadde ataagobye abaana. Landiroodi takiraba nti ku mulimu bangoba. Ekyo bwe tuba nga ffe tuli side eno twagala nnyo bw'obanga gwe oli side eno oyagala nnyo obuntu bukole. Naye ate bwe tuba nga ffe tuli side eri tetwagala nnyo kutegeera ali side eno. Kakati amalwaliro twagala nnyo gatutegeere. Ffe twagala nnyo gatutegeere kubanga ffe tuli mu ssaawa y'obwetaavu. Gwe bwe gabeera mu bwetaavu tetwagala kugategeera. Banga lyonna abasawo b'e Uganda wano bannyonnyodde ebizibu bye bayina mu health sector. Mirundi emeka gye bavuddeyo okwekalakaasa olw'emisaala egiruddeyo ne tubeegattako. Olesa akalipo. Ebyo byabwe. Ebyo byabwe. Baatutamadde abasawo abo nabo tebava ku mawulire. Twagala kulaba kazannyo. Nabo baafuuka bannabyabufuzi. Twagala kulaba kazannyo bawoza babanja. Bwe bavaayo ne bagaba bannaye twetaaga alawensi zaffe. Bayintaani tetunnaba kugendayo tebannatuwa we tukolera yintaani. Bameka ku mmwe abaali bavudde ne mugana naye omanyi nti n'abasawo bali mu mbeera mbi. Ffe tetuli bannabyabufuzi anti. Ebyo byabasawo jjako ebyabasawo kyusa jjako ebyabasawo teeka eri ewali akazannyo. Bwe basaba ebikozesebwa mu malwaliro bameka abaali babeegasseeko bagende nti bannaye abasawo musawo abeera ati awo nga sikaana tekola. Musawo abeera ati awo nga talina giraavuzi. Bameka abaali babeegasseeko. Mwe mwagala babategeere bw'ojja ekiro. Kanywanyi. Ese mpe omugato omunene. Nenda mga iwe nolyo mushugu omugato muhango gwa 5 Kwati Kanywanyi twayibuza usengenda zeta Kanywanyi. Muri abashuma ati lebo omanya kusoma. Soma. Weba what? Mvira. Abashuma benyini. Anko, tera kakasa. Wanji? Tera ko 10 ku mobile money. Tome namba 70. This. Weba. Nyongera kakasa. Some namba.
Zigira kakakaga. Zigira kakakaga. Soma namba. Kanywanyi! Omugati gu parking! Sanyuka TV yasemanga 13 kuuma showgrounds ekuletedde emyaka 25 egy'amooti kamoto mbalanguzi gwe bayitanga bugiwugi agenda kukyamula emyaka 25 gy'amaze mu kisaawe w'omutunulire ye yennyini komedi anti enantamigo komedi eyamutandikawo wano mu ggwanga emirengo saa 12 nga giggulwawo okuyingira mitwalo 5 vip emitwalo 10 emmeeza y'abantu 8 miliyoni 3 ate platinum tebo ya miliyoni 5 gula tiketi ku next ticket app oba ku website oba kuwa 0779 880 339 biteedwa mu sente Uganda Manufacturers Association Simba Automotives Sanyuka TV bitegekeddwa Cyclone Event nga ye anyuse asiibye ku ddwaliro okuva ku makya talina kye yalidde example no zendeta specifically sogera ku kati nkuwa general picture because general population yavuddeyo kati eyagala ku storminga basawo na malwaliro gwe wali okuwefuddeyo okumanya basawo basiiba batya ku malwaliro ago basiibawo nga tebalina kye balidde embeera mbi musajja atunaavaawo ku ssaawa nga nze omanyi amwe produce of sumulula naye kinkaluubirira nina abantu abakola ensobi ku show yaffe okwo nawe okimanyi naye tompulirangako nga I've raised my voice towards someone kubanga show ngiruddeko mmanyi buli omu obunafu bwe buli era mba muyiryaza amaanya singa for example enkuba etonnya omwana nakubira nakugamba kwefu ngenda kutuuka muleete mukko enkuba ene waffe ekoze eki etonnya bwe muddamu nga babosi abasinga baddamu laga bwe neetonnyera omwaka oba bw'ototuuka wano nkugobye obeera mulyaza amaanya nti bintu bingi nnyo omwana oyo ogenda okutunuulira opaleeta nga yazze ku makya ku ssaawa emu ne bakugamba yavuddewo ssaawa 4 ageesigika nga gaakaggwa yavuddewo ssaawa 4 nti yavuddewo wano ssaawa 4 muloka neemutwala ku 6 neemudropinga kakati nange olumu I understand him so that in future he will understand me mwenna abaleekaanira ku mutimbagano nga muvuma abasawo how many times have you come for their cause I think at least mu mwaka nzaba emirundi nga 5 nobody has ever come to their cause mwagala kakati n'amalwaliro esemu story nti amalwaliro bwe tuba tetuyina ssente twagala gatukole ki gatuwulirize lwe gakoze cause ne gagamba bannaye tuyinayo rani twagala kusonda ssente ez'okudduukira tuzimbewo theatre ow'olukumi ow'ebibiri ow'emmeka weereza mbulirayo mmwe bantu bammeka abaali badduukiridde eddwaliro bakola ssente olwedde batuggyako ssente tubongere babbi bammeka ng'eddwaliro ly'ensambya mulago oba ki wali ogambye naye omanyi twekolemu wano omulimu ngaffe tuddukire eddwaliro lyaffe eddwaliro eryo kuba gaba n'obwetaavu bbanga lyonna bameka baali bakikoze batono kyokka gwe oyagala bw'ojja bbiru ya miliyoni 3 fayini bakulembeza bulamu ne mulimu ebintu ebimu nga byakugula akati nga golowooza gw'osooseewo ku eyo operation naye nga mu mwezi gumu waliwo aba operation bwezityo nga 3 be baakazikolera Henry Mwanje yayimba oluyimba lugamba boogerako bibi byokka abalya mmere eddwaliro gwe likolera operation ne bamusonyiwa biruzi oba omukazi gwe bazaazisizza bawe n'adduka eddwaliro ne lituula ne ligamba naye kaakati omukazi ono mumuleka agende tasobola kujja ku TV banaye mbadde nsaba kwogerako ku BBS wano basayimo nsaba kunkyazaako nti otyo mune nsaba kwogerako ku ddwaliro nagendayo okuzaala
munange omusawo nampisa bulungi munange bwe banta ngenda teri yali akoze yakikola ekyo omu avaayo bw'ati ng'alina ebigenzo obubi bwe tubuukira ne tugamba bonna babi njagala ogende mu ddwaliro mu malwaliro agatwetoolodde abawonye verses abafudde baani abasinga obungi abawona bwe basinga kyova teri mochale singa ddwaliro bunene thank you era mochale singa mochale yali singa abafa baali bangi mochale zandibadde nga warehouse naye bu mochale ebbanga lyonna obusanga bubeeraawo kali ngenda ku example twali Lwera eyo akabenje ne kajja ne kagwa kaali k'amaanyi nti taxi yakoonagana yakoona ekimotoka kati taxi bala abantu nga 14 ne bafaamu nga 5 ate abatuuze bajja bataase taxi yeevunyi bazze bataase ate ow'ekimotoka najja n'ali abatuuze kati ku batuuze namba we yawerera ndoza bagenda mu bantu nga 20 kubanga nze namala ku wiiki namba kati nga abafu batalaga butalaazi abakaabidde wano leero bakaabira wali leero bakaabira wano ewammwe leero ne bakaabirako eri kyalo kyonna ne time yatuuka eddwaliro ly'e Kasana eryo kamochale bali bakoze nga kasitowa mirambo 5 ku 10 oba ontegereje gye okutuulamu ekituka time nga giribwa bweru nga just bantu ago abiri akali kiraga nti nno mu malwaliro abafa batono okubalama naye twali tuvuddeyo kone ekyo ne tukiwa highlight nti tugende wali ku discharge we ba dischargingira abasiibulwa versus abaweebwa emirambo gyabwe ojja kwesanga eddwaliro abaweebwa emirambo batono abasiibulwa be bakola ki be bangi kati ebyo nambi kuleetera olebe kukozesa emotions ng'ovuma amalwaliro sijjaawo point egamba nti health sector yaffe erimu ebizibu ebiri mu malwaliro era twetaaga kukwatira wamu okuyamba abasawo abali munda si kuba nti ofiiriddwa Joramu Mukama muwe ekiwumula eky'emirembe naye weebuuze bameka abawonedde wano olwaleero era mwe mumonna mwenna ng'abafangoni Joramu gwe musoose okuleeta mu ddwaliro ensambya mukuze kutuuka awo ye mulwadde gwe musoose okuleeta ensambya bukyanga mubaawo bonna nga bwe babadde awo nga batulugunya abasawo n'okuwa abasirikale mu famire zaabwe ye mulwadde gwe basoose okuleeta ensambya nedda be baasooka okuleeta baba batya abatereera abafa naye ate oyinza osangira nga asinga babatereera abatereera abasawo mwajja ne mubakwatako mu ngalo ne mbagamba waayo omulwadde wange yateredde abasajja abakazi bazaazisa mu malwaliro awo naye oli olumusiibula akunnumba bukunnumbi yadde okunoonya omusawo ne munfulire ku musawo eyankutte bulungi gwe nabadde naye mu theatre ne bwe mba nabadde nzirise nga ndi mu kalifomu ninsaba kumulabako eyanzaalisizza ekyana kino kyempaana obulungi bwe kiti mwokyeyo bameka be basiibula amalwaliro ne babanoonyayo so emotion zisooke tuzizze ebbali mu ggwanga muno mulimu emboozi ya organi harvesting eyo teri agirinako obujulizi naye it is a global problem naye nga tonnaba kukozesa emotions eyo nayo olina kubeera with the facts tebateebereza ntebezo jjukira omusajja ono gwe baakolako operation eyaleeta ne road mayor n'aguyingiramu road mayor tezaali nsigo n'agamba bamubbyeko ensigo ze ne tubumbujja eddwaliro lijja kuleeta ensigo y'omwana lijja kuleeta bagenda okukebera yalizaalibwa n'emu oba yalina ensigo emu naye twagenda omayiza nga tulina okuddayo twetondera eddwaliro yayokesa road mayor okitegedde kakati ebyo bw'osanga ebyo n'ogamba tuteebereza omuntu waffe waliwo procedure omuyita tubadde tusaba omuntu waffe akeberwe abasawo baleetebwe batunnyonnyole omuntu bwe yazze bamukutte batya bwaba waliwo negligence
waliwo embeera gye tulina okuyitamu negirigenseyo nekola ki nevaawo because ebikibi bibiri tebikola ki kituufu so ezo awonna wonna ebbugumu ly'ekivubuka lyabadde lituwaga eri lye nagambye letuzze nga twogerako kati ne tuvaawo awo mu ddwaliro nvuddewo okujja ngo olina ky'obuuzaawo ntegeddewo era eddwaliro ttuufu nnyo bwe lisuuwinga ne abasirikale basuuwinge batuufu balina n'obujulizi nti bano obujulizi olida bye babwekwatira n'okwewaana kakati awo tuvuddewo mu ddwaliro ezo ensobi tozikolanga omusawo gwengeri gy'otaasoma bya busawo kale ne wobanga olina ky'otategedde kiyite mu mateeka n'owabubi n'ogaana naye bannaye omulwadde wange okuva lwe twazze wano sinnalaba ku musawo eddwaliro likunyonyo ligambe procedure wakati twagadde bannyonnyola naye omuntu wammwe eddagala lyaweddeyo erina okumukubwa naye waliwo ennaku zino 2 zalina okubeera wano just for monitoring teyeetaaga ddagala teyeetaaga kulaba musawo naye tuli mu kumumonitoring ekyo n'okitegeera naye tutandika kugenda live bassebo ne bannyabo tuli wano ku Saimo Herese Clinic omulwadde waffe okuva eggulo tebannamulabako tebannamukwatako talina kyakola batuweereza busawo buto bwe buwandiika dokita tajja kumbe nansi azze for review okitegedde so ezo emotions nsaba lwakuba nti eggwanga mwe tusabira ebyo lyafuuka babalizimu kati ffenna bwe tutyo bwe twafuuka kati awo tuveewo tugenda kukusibwa kw'omuyimbi abantu bakyali mu kwebuuza ekibuuzo eyakubye omusawo kituufu omusango gw'okubba gwabaddewo ne gwe gwabadde gwetaagisa kyekiri ntambi kyabadde ayogera nti tetolowooza nti no bagezaako kumutiyiyiza maybe we tuyinza kukakkanira kakati ekintu okufa twakumanyira ng'owwo si yafudde okusuula essimu twakumanyira ng'eyiyo si yeebuze oga simu yagundi negudde simu bannaye ene wajja funa endala olwedde gw'otuukiddewo ki ku solution nennyini simu ebuze kyaliko nekyayitamu tokimanyi kakati omusango gw'okkuba omusawo gw'amaanyi ku basawo omusawo gw'okkuba abasirikale gw'amaanyi ku bo ku basirikale ne gwe baakubira omwana naye omusango gwe gw'amaanyi agamba omwana wange gw'amaanyi kakati buli omu amaanyi gawa omusango gwo gw'ogugwo gw'oba okonsentratingako totandika kugamba nti ffe twamulese yabba akakadde kaffe kati lwaki basooka bamutwalira ogw'omutwalo ow'omutwalo annyonnyodde kati naawe ow'akakadde naawe nnyonnyola fayiro eyo nze mumakindi lwakwanza aliyeni nali sikyagala mwogerako mayi waliwo otuuka nga ekintu tekikyakola mawulire kyovula bamaani y'okugikuba gabadde mawulire eri emabegako kati nago tegakyali mawulire tosobola kujja twaze maani bagikubye baga era kyatwewunyisa nnyo Vanessa oyo okujja n'awangulayo gaali mawulire ganga yali ensikini okuba abantu kibadde tekikyakola nnyo mawulire kyovula buli gwe babadde bakuba ennaku zino buli muntu abadde akubuza gwe wabadde obanoonyeemu ki tobamanyi oli mupya wano Evelyn Mike si wabbanga ddene yani ono omuvubuka gwe babuuza lwaki iyaddwa gitambuliza bweru gwe bakubira ku show ya gundi bakubira ku show ya gundi yono wa Galaxy yani si wakokonyo bamukuba ati ng'okumanya abantu okukuba kwali n'egganga baali bakumanyidde nti era takwonwa era tajja era ne wano mu kutukanga baakugamba nga Saimo ky'oyagala ojja kukikola njagala bakukuba ebinnya ebyo kugamba okuba emisango gibadde mingi kati nga twagimanyiira buli omu ng'agamba owaye takwatibwako naye nga sajja kikukubiraawo era bonna abali ku ttiimu ya Alien ba generations baani bonna
boogera lwakuba nti ba PR toyina kyobasuubiramu. Ba PR bakitunzi ate bakwano ba muyimbi. Toyina kyoba. Era naye akugamba kale yadde abadde yeeyisa bubi era naye alina waakasonseka. Era nabo bennyini babeeramu nga babyogera. Oyo nno menke kaanaamukwatako bakimanyi. So nze neewuunya bo lwaki beewuunya nti kati Alien ali mu kkomera. Okitegedde? Nti nze mbeewuunya nti lwaki bakola ki? Lwaki beewuunya nti ali mu kkomera nga ebibadde bikolebwa babadde babiraba. Blood daylight. Omuvubuka eyakubwa nze ogwo omusango mbadde ngumanyi. Naye nga nze nabivaako nga neddira mu bintu byange general picture nti kati Alien is just a symptom of a big problem. Alien ku mulwadde wa siriimu abanga ssenyiga. Nti gwe weesiba ku ssenyiga obuuka ekigundi ekinene ekifaananyi ekinene tujjanjaba ki nti eggwanga lyonna we are in a barbaric state. Walabye enkwata gye baleeseemu Besigye. Mu mateeka ekyo kyalibadde tekikolebwa. Akwatibwa atyo nti omuntu ali Kenya procedure zigamba olina kusooka kuwandiikira cabinet minister weeri n'omuwa ennaku 15 okwekyetegereza then waliwo procedures mwalina okuleetebwa naye pistol abagimukwatidde naye eri kitegeeza beeri be balina okumugamba ng'olaba akatogo akaliwo kangi. Kakati gwe bodda ku Alien Skin who is a beneficiary of barbarism obadde ng'omisinga ekifaananyi kino ekyo bula ye ng'omuntu badde sikyamudisikasinga katudisikasinga because ba Alien Skin bangi si ye yekka abakuba abantu emotionally physically kati yabadde abakuba physically ne tiimu ye waliwo naye waliwo akukuba n'akola ekintu ne kisigala nga kikuluma. Kyobola banze neewuunya nnyo essaawa zino waliwo ba tikitoka bali mu kusiba bavuma omukulembeze w'eggwanga. Waliwo ba tikitoka nalabye ne Mama Fina alina gwe yasibyeyo omu abadde amuvuma aba eyakoze video. Kakati nze nga nze kye mbagamba tiba Mama Fina na mwenna abasiba bamadubala muli babi nnyo because you are exhibiting double standards. Nti ku mutimbagano kumulina bakyali bammwe bakwano bammwe mulya nabo balina abantu be bawemula ebivumo ebisinga ne bali be musiba be babavuma nemmwe temubalinaako buzibu era mulya nabo mubawaayo ne ku ssente mubeera nabo mu buli mbeera naye nga batuula ku zi TV ne batuula ne ku zi channels ne bawemula abantu. Andi yajja kugamba it is up to eri omuvume okuloopa oba okubaako atali comfortable na gwe bavumye kubanga it is either tiimu y'omukulembeze w'eggwanga okuloopa oba ne wabaawo atakiwuliriramu mirembe kulaba ng'ovuma omukulembeze w'eggwanga n'akuloopa. Thank you very much. Bw'oba oli muntu mukulu mu society you condemn the act. You don't condemn ani gwe bakikozeeko. The moment wogwa ku video ng'ewemula Saimo bw'oba oli muntu mukulu teweetaaga kumanya Saimo. Vumira kimumbire bannange ndabeko ku video y'omuvubuka nga alina gwavuma amuvumira omwana we kibi. Ndabyeko omuntu ng'owemula Bobi Wine n'abaana be bannange ekikolwa ekyo kibi. Indaki gwe naye be bali kuwemula ojja kuba ne moral authority. Kakati mbadde nsaba nga bwe mutwalaganya abana babasiba ne babboyi bamwe abali mu kirikiza mmwe instead of upgrading them to positions in government upgrading ku ssente ze mubookyayo ekikolwa ky'okuwemula abantu kibi kiveewo ffenna tukivumirira omulundi gumu. Nzirayo wali kaki kiri kyegambye nti nze mbadde sikyali nnyo ku kikolwa kya ani yakubye ng'ebikolwa bya babalism tubivumiririra wamu. Kati n'ogenda ku omuvubuka oyo kyomvubuka yali azze kugula mmere n'abaamukuba omuntu ampereza odi eno kanjikuzannyo. Dr. Kwefu olaba lunaku lumu twali tumaliriza okulya emmere ewa luunaawo. Kwefu mwebale kuweereza. Dr. Kwefu olaba lunaku lumu twali
tumaliriza okulya emmere ewa Luunaawo kati nga tukyali mu kapaakingi ako akavokisaawe ebweru ganga yali enisikini nejja nga mumanyi n'abavubuka be naye kirabika waliwo omuntu gwe baasangawo kubanga ffe engeri twali mu kadistance akawanvuzi twali tulengera bulengezi lutalo naye kirabika waliwo omuntu gwe baasangawo nga walabika baali baamunoonya dda naye okulwanagana n'olutalo kwali awo ewa Luunaawo ebweru kati omwami omu yali twali naye mu paakingi awo n'abuuza ati naye alien skin ono ebintu byakola n'abo abavubuka be mbutuufu ani alibikomekkereza kubanga ne poliisi eringa emutya kuba abikola ate nga ne poliisi ekola ki nga ne poliisi ebimanyi era ebiraba mwami ono namuddamu ne mugamba nti poliisi temutya era byonna byakola abiraba naye erinda incidenti emu erigwa mu fangoni awo nga nze kenyini nze mugamba maaso ku maaso kaseera kayisewo kaliwo ka myezi ng'esatu ne mugamba nti incidenti erijja mu fangoni ate nkakasa eribeera ya muntu kufiira mu fangoni omwo erittula byonna alien skin byazaayitamu kuba eyo ne poliisi ekyemulindamu ate nga nalinga abiraba kati olwaleero byebyo kakati oyo akugamba myezi ng'esatu naye ye ayinza okuba nga incident gyagamba y'emyezi ebiri eyo y'omuvubuka yali azeggula bintu ne bamugamba wali wakuyita ne bamutumya najja ne bamufukirira ebikonde byali bingi nnyo ne batwala n'ebintu bye ne bamunyangalaza kyovula babuwandiika bubbi bwa ssimu era oli adde yeebuuza obwabba ati essimu ebintu byonna ne bakola ki oluvannyuma information yajja nti alien yagamba yamwefaananyiriza omu ku bantu be bakola ki be banoonya bemweza entalo zaabwe kakati taata w'omwana nga bamukubye ebintu modro ne batwala n'ebintu bye gwe omugamba otya nti essaawa zino omusango gwe munafu nnyo mbu kakati giri gye girina okukulembera nga ne fayiro yaggwa dda n'alien najja n'abagasimamba wa miliyoni 2 sima miliyoni 3 bateese namugaa twagala miliyoni 7 omwana agula essimu n'okumutereeza teyaddamu kukwata ssimu era teyaddamu kubanyega kizo omusango abadde agumanyi omusango ye abadde agumanyi kakati poliisi bwekufuna baga guno gugusooke gugendeyo nga ziri bwe tunoonyereza wakiyina okubanga ne fayiro yabadde yeetaaga okutegeka nabiki eziri fayiro badde bakyazino ziteekere babakunga nti fayiro yabadde ewedde by then ng'egenze na wa state bali mu kooti n'aligambye ye okitegera because it takes time to collect the evidence so omusango gubaddewo ng'emirala gyonna bwe giriwo ontegedde njala kugamba abavubuka abali mu fangoni nza tugenda okufundikirira awo nze ndi mukkiriza era nzikiririza mu Katonda okuba nti takeera ate takeerewa muganda wange ekyabatuuseeko ne mufiirwa Joramu mukaaba Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe mwali mutuddekaawo nga bwe mubeera mu gurupu ne mulowoozaako ku maziga g'abantu okuva temugenda nnyo mugeemabega okuva Fangoni Forest lwebaddewo mwali muzzeekaawo ne mulowoozaako naye omusajja yalinga oba mu bwayisa omwo nga bakubi ba nnyondo naye Mukama n'amuyamba ye banne baabatta naye ye teyafa kati n'akula naye yaŋŋamba nzira awo buli muntu gwe nali nkozeeko ekikolobero ne bikomawo mu mutwe gwange yananga n'embeera gye ndimu nze seewuunya bintuukako ng'abaana be bafa mu ngeri gy'atategeera oli alwalamu katini n'afa oli emmotoka yamukubye bwe bityo bizibu nga bijjira kumukumu ye ng'akimanyi n'agamba ago maziga g'abantu so temuddakaawo ne mukirowoozaako nti because nze saagala kugendera ku narrative njala kugenda na narrative yammwe nti Joramu emmotoka yazze mabega n'emutomera bibaawo ne mu maka g'abantu naye njagala mukifumiitirizeeko mwe temulowoozaamu nti Katonda addawo n'agamba kantambuzeemu ku maziga gano bw'oyagala okimanya bw'eraba reaction y'abantu nga kikutuuseeko
mbadde nsaba tuleme kujubisa bujubisa nze Alien simuyinaako anything personal era ne bwe twesanga ku show ya Karo Nantongo yali yaluna mubiru ku press conference yampita ekifaananyi yeye yampita nangamba Futu Soja ogamba otya Futu Soja jangu tuwogeremu ne tuwogeramu awo ne tuwekubya ebifaananyi nothing personal nze nina abantu b'empalana personal ng'ebyaffe biri personal me and Alien Skin simubanja tamanja simukolerangako tankolerangako tetuyina nebbanga lyonna lye twesanze siina kyegamba nti naye so kati bino byonna byenjogera mbyogera for the good of our society, for the good of his life. N'ekyo ekigambo kye yayogedde omaye olulimi luno olutonzi kabonero kalabba n'ebiringa ebyo some things tubyogera ne bitutambulirako. Njagala ogenda owuliza oluyimba lwa Paulo Kafero baluyita Sempala Nswadde. Sempala Nswadde nze ndiwe weno sikyetegeera nze ensenda z'amaanyi sirina kyendi kati ndi wakati mu nnyanja nga n'embuyaga ekunta ndabye ennyo n'enkasi yange enkutufu. Olwerumala njagala kuddayo kunja yagamba twakyakaza ebyana twabala ensimbi twavuga emmotoka yagamba alina layini gyayogera esinga okunkwasa ennaku yagamba nga n'ensimbi sinze nnoonya ze zinoonya nze so ffenna tuli mu mbeera nga ssente ze zikunoonya omanyi tokyanoonya ssente tokyanoonya bino byokola tonoonya ssente gwe wateekawo kyanoyo kati ze zikunoonya oli yakuba essimu njala kulangirako awo kyogaba ina kampuni gye wakonkonyemu n'ogisaba akalango toyina naye toyina bulango kati embeera mwe tuli tuvuga emmotoka tulinayo amayumba abaagala abakyala babaagala buli omu ayina obulamu butambula naye oluyimba olwo Sempala Nswadde lukubeeremu nnyo njagala okukulekera ekizampu bakamiliyoni bonna baabikola ne Bobi Wine ne Bebe Cool teri yayingira komera because kyekiri kye baddayo institutions tebaalumbaganako institutions baali b'amaanyi. Actually malengezako kireta kumakya nekikone kisigalawo nga kihanginga nti bakamiliyoni abo amaanyi ge baalina tewali muyimbi agenda kuddamu kugafuna ensonga nti competition yaabwe yali ntono. Nemba example nti olimba lwa Tabbo lwa Dax Vibe ne yani Ava Peace tugenda okutandika wiiki eringa lwe lukola lutambula ekiyimba kya Kinawolovu gye lwavudde tetwategeddeyo Tabbo n'asalamu Nawolovu n'akola ki kakitegeeza nti Dax Vibe ne Ava Peace stardom gye bali batandise okwenjoyinga ennyo ate Nandolove alikoze ki ate Nandolove era naye muweeyo emyezi ng'ebiri Kinawolovu naye agenda oba ntegedde bulungi naye ku mwaka faananyi omuntu eyakuba Jamira n'avuga omwaka mulamba nazzaamu ogwokubiri nga yakola ki yaliko kitegeeza abantu abo baali b'amaanyi ne influence yaabwe mu gavumenti yali y'amaanyi. Tukyayina mwaka gw'otuuma luyimba lumu naye bali abasajja balina omwaka gaga ogwo omwaka gwa Siggwa Nsiimira ogwo ntegedde bulungi naye waba tebaakola bintu ebyo institutions n'amaanyi baali bamanyi how to bw'oba oyagala kasa abasajja abo nti b'amaanyi buli akakkanya Kyagulanyi ku namba zakuŋŋaanya mu makubo agamba bajja kulaba muyimbi basibo ne banyimba abayimbi bamwe bemuwaana ab'omulembe guno tubateeke waggulu ku mmotoka tubayingize hamu wano yabaswazizza hamu yabakuŋŋaanyizza Kakota n'abaleeta Nambo Nakivubo namba mwafunye mwazirabye ng'omuntu yekka yaddaabulako Nakivubo awo Bobi Wine yekka naye buli kuriimu w'e Kampala yazze so kakitegeeza nti baliwo baali b'amaanyi lwaki tebaabikola Kamiliyoni kati kasita oyingire Kamiliyoni oyo bagambako yakola state byagala byonna naye toyingira kaduukulu kasita okayingira nti buli muntu amanyi osoboka kati ate oba ogenze ne mu mukobo omusajja oba omuwadde omukisa olaba Kamiri teekeyo ennamba emu era nsaba buli muntu oli mu industry muno ng'oyagala okubeera anirule polisi ya Kamiliyoni namba limoja Saimo bireke betwayombyemu katono byonsonyiwanga
akubira engumi mu rukubo n'onyiga ate najja ku TV kwe yeetondera. Kati bino ebyasibiza Alien Skin Camino tasobola bikkiriza kuwanvuwa paka eyo. Singa gwavaawo guno omusango. Either Alien yandibadde kale ku poliisi yandifunye ne bondi. Poliisi bondi awo ennyini kuba tebalina bujulizi. Naye baatuuse time nga yeetaaga ekisobola okukakkanya nga luli fayire yakola ki. Ate era Kamiri ku poliisi mu lujja lwa poliisi tatuuka. Akati mugambira nti ebisigadde that is neze musabira aveyo saagala mu ekomera siriyagaliza muntu yenna naye aveyo as a reformed person eno industry nga bwayimbe n'ensi yonna ffe neetumala tusobola okubeeramu nga tetukubaganye nga tuli bantu ababeera ewamu ne tulwanirira justice mu ggwanga lino obulamu ne butambula bulungi nnyo ebisigadde buli omu weefuminkirize mu bitubikola nga gurupu naye waliwo akaseera ako ng'oli bw'omu kati essaawa zino lowooza ku maama wa Joramu lowooza ku taata we lowooza ku byonna byonna bibeerawo naye waliwo akaseera nga mu kkomero liyo bw'omu gavumenti eno nga nsembayo kino mbadde ngenda kyerabira ate nga kikulu gavumenti eno erina ekintu kyekola egabamu ku buyinza gavumenti ya Museveni egabamu ku buyinza ye gavumenti eteyina monopole ku buyinza egabamu esobola bukuwaamu engeri gy'obukozesaamu yo tevunaanyizibwako ng'ekyakwetaaga egabamu era abantu bangi be bawaddemu ne bakuwaamu ne ku mmundu Simon ng'emmu ne mwena ne mudda ne mbuuza Simon emmundu yagijjawa Simon abakuumi yabajjawa lwe bakima obuyinza bwabwe emmundu bulijjo public information nti ogiyina ennyini gye bakuvunaana nti obadde n'emmundu mumenyi bw'amateeka gonnyonnyola bannaye emmundu mwe mwagimpa nti ani yagikuwa ogenda okuddamu kuba ku simu yagikuwa the number you are calling it does not exist kati egabamu ffe twatuukako wano ekiseera nga batugamba Mama Mbabazi yatufuga nga baamuwaamukko super minister ne bagamba era n'amala avaawo bw'ati simanya ye yasoma yategeera abalasha simanya ye ayina ki ayina street number simanya eruddawa era n'ava mu gavumenti bw'ati tuli mu myaka 10 bukyanga agivaamu tuyina wano ababagabo bangi babawaddemu mu buyinza wano egabamu ne bwe bukugabiramu ebukima nze kasita nalaba nalweyisa oyo ng'ayogera ebigambo nemmanya ejjembe liri mu kwogera ku mukongozi akati bwe bakuwaamu ku buyinza mwenna abali aba-associatinga ne gavumenti bwe bakuwaamu enkozesa bulungi ate enkozesa yaayo poliisi yaayo nti obukozesa otulowoozaako nti bw'oli waggulu eyo eno wansi ojja kudda naye otusanze otya woberedde mu buyinza otutegesa otya nti bwe babukuggyako otusanze otya wansi eno awangali Ssaabasajja tweyanze egibasimu ne banyama